obulamu bwe tuyitamu oluusi tebuba bwangu ate era n'abantu oluusi be tuba tulinaanye betuwangaaliramu toyinza kumanya ani mukyamu ani mutuufu toyinza kumanya ani nti aseka naawe abeera ekyo kyennyini kyalabika nti kyali oba nedda emitima gyaffe oluusi gyogera birala ate nga ne kungulu tulaga birala bye tuyitamu biba bingi okutuuka we tutuuse okubira ddala ng'okyali mwana muto kyamayi buli omu alina obujulizi buli omu alina olugero lwe lwanyumya buli omu alina byayiseemu ebinene ebitono ebiwanvu ebimpi naye nga byonna buba buwanguzi mu bulamu naddala okubeera nti okyali mulamu ye Katonda aba alina ekigendererwa gy'oli. Mu studios nina Daniel Kasolo. Mwasuze otya we bali kutwegattako? Amina neyansa nnyo neyanzege Susan okunhostinga ko olwaleero nebaza NTV ku lw'omukisa guno gwetuwadde. Amanya gange nze Kasolo Daniel Salongo. Olina Salongo? Wow. Bana Salongo. Yes, nina abalongo bali bibanda ba ku TV. Okay. Ba mwaka gumu n'emyezi ng'esatu kati. Bonna bawala. Bakulike. Be baana bokka bolina? No. Olina y'abalala? Yeah, nina y'abaana bataano kati. Wow. Waliwo abawala basatu kati n'abalenzi babiri. Okay. Kasola bayiddira kikozi? Kasola bayiddira Fumbe. Tusanze okubeera nawo. Nange nsanyusa obbasanga. Yes. Obulamu buli butya, emirimu gigamba ki? Obulamu bwo bwe butyo bwampolampola naye nga bwe tuli Mukama atukuumye. Kyamazima twebaza Mukama olw'obukuumi bwatutaddeko n'emirimu tugezaako gitambula nga bwobimanyi eby'ennaku zino byampolampola naye nga we tuli Mukama atugabiridde atuwadde obukuumi bwe tukyali balamu. Okay. Yes. Okakalabya mirimu ki? Bansanga era newe natuukirako ebizibu bino ku myaka egyo emito nalina muko wange bamuyita Abdul Bega Nansana awo nga bwemba tudde ku ssomero tubeerako mu dduuka awo erya electronics nga tutunda amasimu byonna ebyo byomanyi byamasannyalaze so nekino bwe kyantuukirako ebiseera ebyo yali Saturday era mwenali kiro limwe yanji ngoli mu kutunda mu dduuka lya mukoddomi. Yes. Lwali lunaku ki olwo omwaka ki? Lwali lunaku lwa Saturday. Nijjukira lwali bulungi lunaku lwa Saturday 27 omwezi nga tulinga mu kwa 8. Okay. Lwako sikyajjukira naku za mwezi nnyini. Wali oli awo? Nali ndi awo. Ebbanga eryo nali ndi mu dduuka omwo nga bw'omanyi abavubuka tufunako emikwano awo. Kozi balina emyaka emeka? 18? Nalina 18. Tufunako emikwano awo gy'ofuna mu buto obwo n'obeerako n'emikwano gwo kati omuvubuka oyo ene we yali ansinga obukulu be bano abalinga batambuza eddagala mu bubasiketi erino ery'ekinnansi kati ebiseera ebyo yalinga alitereka awo wange buli lwaggulo ng'ajja n'anteresa ka basiketi ako n'ajja ku makya n'akapiikinga so naye nga yali yaŋŋamba dda nti ayagala alina maama we. Okay. Maama we oyo ayagala ku busimu temugamba maama asobola okujja naye nakaa naye maama tayagala ttambula engeri gy'abeera ku mirimu eyo tusobola omutwalirako ku ssimu n'alondako nga maama ayagala ggula ssimu. Ayagala ggula ssimu kati olwokuba nali mbaddeko naye okumala akabanga nemugaa kati tekirina buzibu tusobola okugira wano ne mutwalirako pieces nga 4-5 n'asiimako gy'asiimye gy'asasula n'atwala so ekyo no kyatwala akabanga ng'akiŋŋambye wayitewo emyezi nga buli time ajja n'aŋŋamba kintu kiri tunaakikola ddi ne mugaa gw'omanyi nga olwo ssente akuwadde ssente ategereyoba tannaba naye ng'afa kimu mugende afa kimu kati ng'ayagala mumutwalire amasimu ag'enjawulo alondeko maama ng'abeera akabanga kino okuva ku dduuka kakati ngenda kukugira kuba ebyo byonna ebyamaama byali byakulimba kuba ekisooka ne maama nali sigendangayo newaabwe simanyiiyo kuba mulabira wano ku dduuka wetwafuula ab'omukwano kwa kyatwala myezi 3 myezi 6 tuli ffenna kati kwolwo olunaku lwankola kino lwanjiira asidi yakeera era nga bulijjo
nangamba no leero senga nno nakomawo mpukyali oba tunatwala maama ne tumuwa obusimu nalondako nemugaa tunalaba kati koolwo nensiibawo amasannyalaze gagenda mangu nakomawo olweggulo naga leero ndowooza tumutwalire naye bwe nalaba amasannyalaze gagenze naga lwaki tuli nansana awo bayitawo ku yesu amala twali twapangisaawo nemugaa sikirina buzibu ddala n'amasannyalaze gagenze zaali sawa ng'emu zakawungeezi n'amasannyalaze gagenze nenkwatawo nengira na mukwano gwange yali aleese akajaketi ku dduuka awo neŋŋamba bwayi kumpewo eno wengenda simanyi kanya kambale andaze kaloyiko katiini ngotidde maama wange loyiko tutaddemu egundi aŋambye omutwe gunnuma tugenzeeko kalwaliro awo amasimu maze ogateeka mu kabokisi zigaddewo nateekamu amasimu nga 5 zigaddewo mugabe tugende tuba tugenda omutwe gunnuma tugenze ku kakiliniki awo aguze panado amize ngawa kati tukkirira waliwo ekitundu bakayita naluvule enaluvule we tukkirira tuvaamu tuyitidde ku mudaala gw'ennyama tebaliiwo badde njagala kugulirako ne maama ennyama ngende nayo olwokuba ate eroikoono naye tebaliiwo nagyegulira enkya twambuka katize sina kyendowooza tugenda tunyumya nampisa kalwaliro awo akonna akalwaliro bakakatandika tugenda tunyumya wali wagundi saawa zigenza awo mu 2 mu kitundu 2 tunyumya munaye tuba tunyumya anengeza kati wali kati tutuuka samweya nanengeza no waliwo ewaffe neŋŋamba tutuusewo ku mwazimba mu kibuga wano ampita tulinaaniganye bwampita ekyaddirira ngenda okulaba kaloyiko keyandaze ti akatwalira maama ke kajja mu feesi kajjiramu ebintu ne biyiika tewamulaba nga akasumulula saamulaba kuba awo yankozesa egundi nti andaga waliirange n'endobera eri nandaga kati wano mukundobesa yasumulula simanyi kati ampita nali mulinaanye tulinaaniganye dan konze kiki ndokulira ebintu binjiikidde mu bungi ng'olwo biwulikika nga kimazzi kakati webasooka bikuyiro bisooka ne binyogoga nebimala ne byokya nowulira byayitawo mu bungi nnyo feesi eno era nze neewuunya okuba nga nasigazaako paati gasigira kwati nabigira mu feesi naye nga bikkirira nnyo wano kati eriiso ngenda okuwulira esayidi emu lizimba kati ete mu biseera ebyo nayagala okulitunuza ndowooza ngenda kuziba amaaso ntunule nsobola olwamala okunjira bwati nagenda okulaye abuuseemu nadda wali wabbali kati jjukira nina akabokisi k'amasimu kenataddemu amasimu kati nendowooza oba gayagala kati mukujja wali mu takisi katonda yali anjogererako amasimu 2 nagajjamu nengateeka wano mu nsawo nendekamu 3 katwebala okunja nendowooza nti ayagala amasimu gano nabo banne bayinza okunkola eki nenkanyuga akabokisi awo essaawa eyo ebintu nga bingi actually yesaddamu mutunuulira wabula olwakalwaliro kali keyandaze nga mpulira ebintu binfumita feesi ezimba neŋŋamba kati wano nina kusooka kudduka ku kalwaliro kali keyandaze mbuuza abasawo biki bino nga sinana kumanya nti oba asidi ebiseera ebyo nga simumanyi nakumumanya naye nga waliwo era ebintu nga binaabawo nga waliwo friday emu waliwo tv yaliwo ebiseera ebyo WBS nga talabyeko omusajja w'ekiboga eyo nga kuliko puroguramu eraga nti bamuyira kasidi kati ebirowoozo ne binjigira neŋŋamba omusajja oli si byebino nenziruka mu ddwaliro omusawo gwe natuukirako bambi nanjirako ku mazzizaawo nanteekako ku black stone naŋŋamba nonno eno kemiko bagipuyiridde naye erabika asidi esaati yonna eyulise akajaketi kooli kayulise bajingijjamu ne bagamba musooke mubijjemu asigale bwereere
ne banjira ku mazaawo ne bambako ku first aid bambi naye sina ssente nga nsuubira olwo akabokisi k'amasimu okaleseyo waliwo nkamulekedde era saamanya wakyaddirira saamanya gye yakwata kati nenziruka mu kakliniki awo actually nabalekera n'amasimu gano ge nali nina wano ne mbagamba bajja gakima kuba kati sina ssente lwanaaba bazireese mujja bagira kati nenfubutukamu nengwa ku koolansi ababoda ne bantunuulira ndi bwereere wava mu kalwaliro n'odduka neŋŋamba kati ng'olaba nga eriiso erimu lyo liraba lino eddala lyo lyazimbye nzina sayidi emu yazimbye wano wonna ku nnyindo emimwa gyonna kuba navululanga nayiikira mu ndo kati olwamala nenzikirira kukuba ababoda ne bagamba kikimu naabadde kibakukubye abadde mbatemu ti waayo wali wanjiiridde ebintu sibitegeera naye siri bulungi bambi nanyamba naye nga nempewo wenfuuwa mpulira obulumi obukkirira muli munda nanyamba nanteeka kukuba wenzikirira okudda ewaka nali mbeera wa sisita wange tewaddayo ku dduuka edduuka naliyitako nga sikyategeera nakubitegeera bulungi ng'obulumi bungi era n'okutuuka ewaka nga ntambula kiwalazima kati ntuuka ewaka ng'obulumi bungi sanga sisita wange agamba kiki kino ekyatuuseewo nga mubuuliramu naye ng'obulumi bundi bubi nnyo kati awo twalinawo neiba waffe baali bamuyita taata Kasumba bambi yafa ebiseera ebyo n'agamba twanguwe tumuteeke mu mmotoka ng'obulumi bungi mpulira bugumu ebintu binvumita ne bantwala mangu nnyo Namirembe kati Namirembe ne bankuba empiso eyanneebasa empiso eyo yanneebasa paka ku makya nzuukuka maama yazze basisita bange bonna we bali taata muko wange oyo muvubuka mwali musoma mwenna wali ng'okuteeka okumumanyira ku kyalo namumanyira ku kitundu awo nemufuuka bamukwano netufuuka bamukwano namumanyira nansanaawo ku dduuka tufuuka bamukwano otyo enkeera abasawo bagamba ki enkeera kati ffe tulowooza manye asidi ono wamala okwokya ojjako ebintu ebya bbulaaka kati ejjukira twali tetumumanyi nnyo nga tulowooza nti just ebintu ebya bbulaaka byebizeeku naye mbeera egenda tereera tuli awo tujookinga twagenda okulaba abasawo bazzi bagamba ono tetujja musobola wano Namirembe n'omanya lubaze mumutwala Mulago awo wenamanyira nti kati awo embeera eri siriyasi kuba ffe ne tugamba jjukira bankuba empisa eri ey'obulumi nga sinduulira na bulumi nkedde ku makya ndabira bagamba ayingira munda oba olaba naye asenserera ali kumba abeera munda kino ekirimu obwedde kiba kyafudde kale kati omulemuko katono tugenda kukomawo mwasuze mutya tugenda kwongera okumanya ekyaddirira mu biseera ebyo tovaawo waawo tukwanirizaako bwe bali nnyo okutugoberera ku social media gye tuli Facebook ate era ne YouTube Spark TV Uganda ne NTV Uganda osobola okutugoberera n'otulabira ku ssimu yo wonna w'oli tuba ng'otufuna bulungi ddala. Daniel Kasolo akyongera okutunyumiza emboozi oti omuli mu ddwaliro abasawo bamala ne babagamba nti bakwira acid abasawo ene Namirembe ne batugamba ono acid naye ekyamazima ekiseera ekyo ne bagamba ffe tetusobola Namirembe olwo ne babasindikawo Mulago ne batusindika Mulago bambi batulisiivinga ne batukola ne batandikirawo waliwo ebiseera ebyo asidi yali tannaba nnyo okugira nga n'abasawo ebiseera ebyo baali bakyagezaako okunoonya engeri y'okumujjanjabamu kubanga tekyali nnyo kyagundi nti baali bamanyi wabula ebiseera ebyo walingawo ebizigo nga babitusiiga ku mibiri gino ekikuta kino ekyakwata kisobole okuvunda olwo eno ng'oli mu ddwaliro tebategezaako kugenda kunoonya muvubuka oli bategezaako poliisi n'engoye zino zonna ezayulise biki ne babitwalayo kati nze wemba ndi mu ddwaliro banjijanjaba namalayo omwezi gumu n'ebiseera ebyo abalwadde era twabanga bangi
kati nga bwoba ogezeegezeemu ebiwundu bino bakusiibula nojja n'okomangawo nga babedressinga budressinze kati mba nakakoma lwewaka mu wiiki nekundooza nga 4 poliisi ne batukubira essimu nti eyamuyira asidi twamufunye ne bagambira akeere ku makya ajje ku poliisi netugamba nengamba waika ngende ekyamazima nange njagala okumubuuza kiki munywanyi ekyakutuukako lwaki wakola kino wasinga wali oyagala obusimu lwaki tewaŋŋamba kuwa buwi nembeera ku poliisi Suzan okumala olunaku lulamba saaba waziyingira 11 kyalina ebiwundu byange ne bakumawo abaserikale ku Kabangali ne baŋŋamba onotusonyiwa omuntu tuwali tumukutte naye waliwo omukyala amuddusiza omukyala namuddusa okuva ku poliisi yabasinza amaanyi era neewuunya nadduka kakati kyolina okukola tujja kusigala nga tumutrakinga naye situjja kukubira wabula buli wiiki twetaaga emitwalo 7 tusobole okufiwa eringa emmotoka eyo enoonya oli wenawulira ekyo nali kupaliza awo wenawulira ekyo nembagamba omuntu gwamwagenze nemugira mumukutte ate bamuddusiza kakati ku biwundu nga bwemundaba ekyamazima nga nkyalina ebiwundu feesa eno yonna nga biwundu kuba nali nkyaddayo mu ddwaliro okundula esinga nembaga kati ate mwagala nze abaavaamu emitwalo 7 buli wiiki 27 emitwalo 7 yalina mingi nembaga siziyina era wekiba kyekyo temuddamu mutrakinga oyo musonyiye nembagamba oyo musonyiye era njagala kubuulira nti yeyo yali end of the case paka olwaleero mu ddwaliro eno wayita mu biki okujjanjabibwa mu ddwaliro ekyamazima neebaza nnyo muko wange bamuyita Abudulubega kuba esente ze yateekayo sizimanyi muwendo mulago mwali musasula twali tetusasula as such naye okubeerayo nze sister wange maama wange anjanjaba ng'okubabeezaayo nange okulya n'oluusi waba eddagala bagamba eddagala actually nga bwogambye nti emulago kye baatuyambanga nnyo okutuwa eddagala eryo twasiigangako bifuuka ebiwundu naye ng'eddagala erina eddala mulina ogenda ne muligula ku famasi zeetoolodde waawo lye babagamba so twafuna obujjanjabi nenva nga wekugambye nti nambalayo omwezi gumu saalwayo nnyo mu kusooka kati nemba nga nzirangayo ne badressinga omwezi ogumu ogwo ng'oli mu ddwaliro kyekyaliwo kati omwezi ogumu ogwo ku kitanda nabaako wabula nali nakamala wiikisi 2 nga bwenkugambye nti eriiso eryesayidi emu nalitunuza nnyo nga mpulira liziba kumbe netta asidi ayingira munda kati nagenda lirabaalabamu lyagenda lifedinga mpola kumbe yayingira ddala munda kati lumumba twakamalayo wiikisi nga 2 nva ku kitanda kyeddwaliro pulira linnuma bangira bwe nti kiki ekyo nerivaamu nerigwawo noliraba ku ttaka ku gundi y'eddwaliro munda nenziruka kwe yakyavaamu ekintu ng'amazzi bwettu negagwawo ne bantwalamu eye clinic omusawo nagamba livuddemu bambi naye mugula eddagala bweriti mube nga muteekamu mugundi omu bawone bulungi wano mu kituli ekyasigala waliyo amabwa wawone era nebiseera ebyo wenasooka okubeera mu ddwaliro wiikisi nga ezasooka ng'okulya kizibu yagendako mukamwa nga muwulira mu bungi nga waliyo amabwa abasawo ne banjanjaba feesi negenda ngaekalakala mpolampola kati ng'eno waliwo weyagira nayiikako saidi wano
nga wasigalawo ekiriba era bansiibula kikyaliwo. Nagenda ne mukakliniki enansa naawo omusawo yalime nti okukisala obusazi kwakyo kyagaana okuvaako okukunyuuka nga kyakwata nakisala kuba lirina okufuuka ebbwa okuwona wekitavaawo tetusobola kugira enyama eba yafa asidi yatta enyama. So nembanga ngenda mu ddwaliro nenkomawo kati enyindo zino nga zo ziziba. Natuukako tayimu nga tekukyali akatuli nga kuliko bwe buti nga nteekamu kana akalimi ka peeni okamanyi obutuli bwombi nga bwenteekamu. Lwaki otesitingolawo oba bukyaliwo? Anga bulina okubeeramu nga wekitabeeramu wagenda kuzibira ddala completely. Abasawo nga baŋŋamba bulina okubeeramu paka tayimu bwe yatuuka nenzitayo ne basooka bazirongoosa omulundi ogwasooka. Ennyindo ne balyoka bateekamu koko obuseke obunene nembeera n'obuseke obwo okumala emyaka. Obuseke butyo obuseke bwennyini buno bwe tunywesa byokunywa naye buno obuneneko mu tubes obwo bubeera mu ddwaliro ne babusala ne babuteekamu nembeera nabwo. Kati kyesa kubulidde nti we navaayo muko wange ogwo omwaka nengumala ogwa 2007 ndi waka banjanjaba. Mu ddwaliro eyo twafunako bambi ab'ekitongole ekyali kirabirirako kuba asidi ekibiseera ebyo baali bagiyita ASFU. Kati nga balinawo ne department love eyo ng'etulabirirako mu ddwaliro. Batuyamba nnyo okutuleeterangako ng'olumu mulwadde n'omujjanjabi omu babawa omulwadde nga bakuwa 3,000 omujjanjabi ne bamuwa 1,500 kanaku. Yes. Kati nabo batuyambangako mu ddwaliro eyo n'abaasidi bali. Kati bwenvaayo nga maze emyezi nga3 bambi ne bakiraba ne bajja ne bagamba naye Daniel ojadde okyalina ebiwundu olowooza kaze ndaba nawe nga omanyi omwana omuto okukaaba. Olwongowezeza emyaka emeka? 28 nga mpezeza emyaka 19. Kati abaasidi abo ekitongole ekyo twalina Julie mukwano wange Julie namusanga mu ddwaliro ne batukubira essimu ne batugamba waliwo naye baali bamuyiira asidi. Era bwe twagenda mu ddwaliro twabasangayo netufuna emikwano bamusinga abamu nabasangayo ne mbalekayo kubanze bansiibula mangu naye nga wali abaali bamezeyo emyezi 5 6. Nga bw'oba tunulako owulira otya? Nga waliwo ekyamazima manyi bisiŋŋana kuba waliwo bye baaleetako bambi emalawo ebbanga ttono ye n'afa n'okufa. Asidi ono bamuyiira olumu era Katonda ndowooza kutukwatirako bukwatisi kuba olumu waliwo gwe bayita omukenya oyo yajjako n'ebifi ne bigwa wali ng'obiraba. Era ebiseera ebisinga oyo bwe bamukuyiira okuwona kiba kizibu. Kati ono ffe balinga bwe baali batabulamuko nga wekayende wabaatula oyo ndowooza batabulamu. Kati wesinga na Julie nze nenvaayo. Julie yamala naye n'avaayo. Kati abaasidi abo ekitongole kyenkugambye mu myezi egyo nga mmaze ndowooza emyezi nga 4 bambi basindika ne bagamba waliwo ekitongole bakiyita Beads for Life nga kikola buno crafts nga kisomesa crafts. Kwe kuŋŋamba nti twabafuniddeeyo basabye abantu 2 Daniel ne Julie twagala mugende. Kakati mugusooka olw'okuba omanyi oba weetya otyo otambula okenda abantu oyogere gy'ofaananamu ate ebiseera ebyo nali nkyali mu mbeera enzibu tebanakola sajjale nensooka neŋŋaana neŋŋamba ng'otya okuddamu ebibuuzo tyokugenda abantu njagala kubeera waka mu nju mbeera nekwese omanyi buli wotambula nenansa nawe balinga bakumanyi bakulaba kati bakulabanga omupya bakutunuulira ebibuuzo bingi. Kati nina mukwano gwange baali bamuyita Amoni Tamale nali nasoma naye kwe kuŋŋamba nti Dani oyina ebiwundu oyina kikasi osuubira ogenda kukola ki?
bw'onootyawo n'otyaki omukisa guno weguwaguze genda olabe ngenda okulaga bidizi siza zino embira biki ngandaba byabakazi nesooka nebagende naŋŋamba tolina kyofirwa nze wendika nkwerekereko tugende nja kugumya nange neŋŋumira kuye kasitandi naye ne bantu nuulira kasitandi muyita bulaza nentuukayo bambye abantu baali balungi nga batusomesa bwereere ne bakuwa ne transport kulya kati during that time nti we nabeerera nga sinnaba kuwona bulungi kati nenfuna ekyo nga njiga bidizi mu mpolampola nengera nina ebiwundu byange kati nembeerayo nenjiga netutandibatuwa contract netutandika okukola actually yali first push mu recovery yange kuba ekyamazima batuyamba nnyo abazungu abo sokoleke bwabakuyira acidi wali osoma muko wange ebiseera ebyo twali tupulaninga bupulaninzi okuddayo wali ku level ki S5 wali bakuyira otudde senior 4 nga nagimala ndi ku S5 seza ali vacation natandika ne S5 naye mumakkati awo nebigootaanamukko nga nina okuddayo obuzzi nga tukyovola twali tukyanoonya ku ssente otyo mulina eyo organization mukola bids tutandise okukola bids mu mbeera eyo bambi kuba manye bagamba ogenda tomanyi naye kyabustinga nti organization eyo nenzigulirawo akawunti netusayininga contract netutandika okukola bids nga muzitunda nga tubaguza abo bo ne bazitwala ebweru era ekyamazima twatandika okukola akasente mu mbeera eyo kati ekyo kyanzizaako engulu olwokuba natandika okufuna akasente nga nyingizaako mu mpolampola olwo ebiwundu nga biri bitya ebiwundu nga byo byakala naye nga bwenkuganye nti embeera nga sinakufuna sajjale singa wasaleza ebifaananyi ebiseera ebyo nga sinakufuna sajjale bino byonna nga tebiriyo bino byonna baddamu ne basala bisale omwa guno baddamu ne batereeza mutereeze byonna nagendako sajjale nga nnya okufaananako bwenti naye nali sikyafaananika nga bino byonna byavaawo kakati era sajjale yange yasooka nagifuna ntandise eyo ku bids nenfuna sajjale yasooka nga bakuwadde olwo ku buyambi nga bakufandinga oba sente zojja mu bids sente zinja mu bids ne muko wange muko wange kakati wemutandika eyo muko wange naye yennyini era nambuuza nti kati ddaani twali tukola edduuka wano naye munansana muno nkimanyi kati olinamu ekizibu tujja kuba mutereevu kati tukole bizinesi ki nemugamba muko simanyi muko kwe kuyiiya nafuna ekakiri ekakiri atandikayo era edduuka bayita Perez Phone World y'amasimu muko naŋŋamba tofaayo katugende ekakiri ojja kubeerayo tofaayo ku bantu engeri gye bagenda kutunuuliramu tofaayo kye bagenda kwogera nze nkimanyi olina obuvumu era ojja kukola nemugamba muko tewali kyagamba tugende kati muko we twagenda ewantu eyo nebaza nnyo ekyamazima abantu bekakiri bantu bekakiri baali so lovely kakiri ye wantu gye nafunira emikwano egiri genuwe actually ye wantu gye nalaba nti saafuna buzibu mu bantu ng'abantu bakutunulira naye ne banjagalirayo mu mbeera eyo nefuna emikwano mingi nnyo nendivinga obulamu obuli nomo nina obuseke bwange mu nnyindo bubeeramu naye nga obuseke olwo nga bwenkana obuwanvu ate obuseke olumu nabunyiganga nga saagala buwanvu ennyo okutiisa abantu kati olumu nga mbunyiga ne bubeera nga bukomakomakola naye nga bulina okubeeramu nga we buvaamu newe kagwanga bugyawo kumala eddakiika ezi ennyindo eno eziba mangu nnyo yo ennyama eba yeegatta mangu bweti
as a must nga bulina okubaamu busiibamu busulamu era paka ku sajjala ey'okusatu bwe bagikolerako ddala negenda nga emanyiira nekwata kati omubiri gukutte tegukyetaaga buseke so kakati netugenda ekakiri kati nga wenkugambye nti olwedde bizinesi ntandise okukola beads then nemuko aguddewo edduuka ekyamazima ebiseera ebyo n'abantu bekakiri ne barespondinga kuba bwe twagenderayo nga fe abaliyo abatunda amasimu kati netufuna ku ssente tufuna ku ssente ngendo muko tufuna ku ssente ku dduuka then yatenga neno ku beads tukolaki nfuna obulamu ne butambula actually obulamu ne butambula ne Katonda nanyamba manyi obulamu bwe butambula we butyo n'okuwona oba positive nti newankwadde ofaanana bwoti naye teweeraliikirira nti naalyaki teweeraliikirira nti ate sirina ssente buza kukozesa kino obulamu ne butambula n'abantu bekakiri nabasanga nga bali welcoming si be banaababuuza ebibuuzo ate bakutunuulira simanyi they were so good. Olwo ofuna otya omwagalwa kakati era nga bwobuuza mu 2010 egyo si myaka 2 3 nga bamaze okunyira 27 28 29 mu 2010 ng'owezezza myaka ng'emekaawo ndidowooza myaka nga 21 22 mu 2010 nga bwomanyi naye era bantu bupolampola bwe tutyo twogerezeganya naye mu 2010 waliwo nali nkolera waliwo senga wa mukyala wange nga naye yapangisa manju awo kati muwala waabwe ajja saawa zino naalongo wange Sanyu Margaret ajja akuwummula ebiseera ebyo yaliko institute awummuliddewo asanze ku dduuka awo andabye twogerezeganya kati ebiseera ebyo waliwo twali tutundawo ne soda ku dduuka kati nga buli wajja tumukunyumyawo nga bwaya akapaka soda akobwerere sikatosuula edduuka ajja ti sisita wange egundi eyo yali ya sisita wange olwo ngaakukubye lwaki teyamanyanga lwaki soda we ndowooza agenda era ajja gamba soda wange kwe kubanga yagendanga bwati kawala kalungi kati bambi naye nga bwomanyi naye nako nga kabambi kajja nga buli basoda wabwerere buli time kajjaawo ku dduuka nga tunyumyamu twogera naye kasigala kasoma nga kagya ne kaddayo yali ku level kiye yali amaze senior fo naye nga bamusaza n'agenda ku institute nga asoma ayina byasoma kakati nga buli waawummula ekirungi nga bamuleeta kati nafuwe olw'enkolagana yagenda mu maaso netandika nga mange yali aliko yima nga yasomera ku Kitala Institute kati nga bwetugira awo nange ngendayo ne mulaba olwokona busente bwalingawo nga bujja nga tubeerawo teyakubuuza kyewaba oba already emboozi yali agimanyi ekyewunyisa yali tagimanyi era nga tanonooza naye teyasooka kunonooza olwo ki ekyamukuba simanyi era naye sirabanga muntu mulungi actually ndowooza Katonda kanjogere bwe nti Katonda alina engeri gyakolamu ebintu bye nti eyanfunira omukyalo oyo n'amuleeta mu bulamu bwange kwa simanyi senga saamufuna oba naalibadde nti ebyaddala nnyo nnyo naalongo wange oyo mwagala nnyo kati omala n'ogambako senga wa mukyala nti kati senga saasooka mugamba naye nga bwomanya abantu abakulu amanya ndeba muzeeyi mukyalo ndowooza batandika okumanya nti waliyo labika ayagala ni
naye bambi tebagitwala actually tebampisaako bubi senga teyampisaako bubi n'omulunolwokuba baali bakumanyi toli stranger so newe yakimanya ndowooza mu kusooka era tewali tekibangawo nti atagambye ayombye bijja so kati mu 2012 ng'amaze okusoma yalina alabika nga tannaba akyagira netufuna olubuto lwa bebi waffe asooka 2012 bamwita shoita zawedde kati sokoleke nga mukyabeera okudduuka oba nopangisa nze wendi kati kudduuka nga nkolera emiryango nsula manju wasula wekka yes nsula nzekka kati jjukira ye nga ali kitala eri ku institute era yasooka n'apushingako n'olubuto ng'asoma nalwo mpaka we lwawezaako emyezi 6 nasooka agira tusooke tumalirize because yali ali ku ssomero tewaliwo okusika mugwako muguwa bamuwayo bubi bwe abazadde bambi nga omanyi ndowooza yali baagira naye ndowooza ne bagamba katate ekyazze bwe mutyo ne mutandika okubeera mwenna bwe tutyo ne tutandika okubeera ffenna wamuzaayo n'asoma ekyamazima tetwaddayo naye banna walira mu kavuyo ekituufu ekyamazima tetwaddayo ne tutandika okubeera ffenna okuva 2012 paka kati bambi era mu bbanga eryo mwetufunidde abaana baffe 5 wamwanjula omukyala munnange omukyala mu 2018 twagendako mbazadde batulaba era akuba naye ekirungi ekiriwo tuli ffenna akimanyi tujja kwekuba ekidaala beeso ojjamu kuba empeta bambi kakati olwo abaana mubaza abaana bo tebakubuuza taata nga bomanyi kati bagenda bakula kati muwala wange esaawa zinawezezza twakoze baaside nga 2 Ogwokusatu kuno kati awezezza emyaka 11 ali mu P5 era addaawo n'abuuza naye kati yategeera mubuulira kwa yasooka n'abuuza kati n'omulenzi eddako mulenzi agenda kuweza myaka 7 naye n'asooka n'abuuza ne munnyonnyola ekyaliwo ne bakitegeera kati tulinayo ekito ekyali kiddako n'omulenzi kya myaka nno kirimu 2.5 otera n'olowoozaako ku kaseera ako birowoozo ne biddayo muli kiki ebikujjira tayimu yange yasookera ddala nga n'okuyita obuyisi ku kitundu kye bayita naluvule nga kimpisa bubi nnyo okulaba ekkubo eryo litwakyamako alyoka akinkole nga kinnuma naye okuva we nagamba nti musonyiye ekyamazima nafuna eddembe ate Katonda ono wanjawulo nti wenamusonyiwe nagamba nti musonyiye nansanguka namu Susan webamuleeta kati saawa zino sisobola kugamba nti yoona nansanguka namu kintu ekyo nekimpa nnyo eddembe kwa mu kusooka nawulitanga obusungu nembeera ngaawo mu buliri neŋŋanda nekubagiza nnyo naye byokwekubagiza ngamba nembivaako naye nga kati yenze yenze Daniel omupya olinda muvaamu kati yenze tewaliyo mulala kuba nakimanya nti wali kyakyuka kati eriiso lyange sijja kuddamu ddifuna feesi yange ennungi nayina sijja kuddamu gifuna kwegamba kati yenze nina kwagala ono ekirungi ng'olina buli kimu olaba otambula kati bandabirira sisita wange ne muko bandabirira bulungi nnyo mu buto bwawo wonna mu mbeera yonna ne bansitulanga bw'okiwulira tukoze bizinesi eri successful ekutteyo kwegazi nga siina nnyo kyengira
katongere tuwumulemuko katono tukomawo tovaawo olaba MwasuzeMutya tukwanirizaako nate webali okutambula naffe bali okutugoberera Spark TV ne NTV Uganda. Laba MwasuzeMutya, nze Susan Nanyanzi ndi ne Daniel Kasolo tuwumbawumba emboozi atunyumiza olutugire olunaku olwaliiro kyowulira kyemuli abantu abo bewalabako mu ddwaliro simanyi oba olina abalala boolabyeko bakuwa si kirowooza such but obulira otya actually Katonda anyambye nti miitinzeeko ku bannaffe bangi netwogerezeganya embeera gye bayitamu nzibu Suzi olumala okuyiira asidi ebiseera ebisinga buli kimu kyonooneka abaali bakola tebakyasobola kukola abamu amaaso gazibye bafiiriddwa abaana waliwo recently ali mukyala w'ekakumira eyo ali mu ddwaliro awo Kiruddu bamuyiira ne mutabani we bambye mutabani twamufiirwa abantu bafudde tebakyalina byakukola bangi abaali babiri mu kibuga eno kati baddayo mbyalo nga tewali kyebasobola tewali buyambi kuba newooba olina woosaba omulimu essaawa ezo tebakyasobola gukuwa because olwa appearance yo olw'enfaanana gy'ofaananamu so ekiruma mu byonna nti tewaliwo tteeka liregulatinga kutunda kwa asidi asidi oba bamutunda batya bamutunda wa kyewuunyisa nti abatera okutunda asidi ono be banaaba batteries we bazichargingira kuba baziteekamu asidi eyo asidi ono akaddiwa ne bamuyiwa ne bateekamu omupya bagayita olwo mu mazzi naye aba asidi so be basinze okutunda asidi waba tewaliiwo na mukwano gwange yaŋŋamba wa batteries naye yaŋŋamba nti emabegako baali baleeseko ku regulations ezo nti olina okuba ne ABCD okubanga ogize license ogiyina olina okulaga ani gwoguziza asidi n'omufollowinga yagamba ekyo kyakolako katono nnyo kati tutunda butunzi nga butukola ki nangamba ate teri ayinza kugamba nti mutwala ngenda mukozesa yes nangamba era ekyo oba osobola okyogera kiko kyogereko kuba tewali regulation zonna so ebiseera ebisinga ngamba ababaka baffe aba palamenti abakola amateeka nti tewaliwo tteeka likwasaganya ensonga za byasidi nti newoba owabidde omuntu mu kooti tebalina tteeka limukwasaganya wabula bamukwasira mu tteeka nti assault tesobola kuba assaulting ng'omuntu afiiriddwa obulamu tesobola kuba assaulting omuntu afiiriddwa amaaso ge atuuseeko obulemu completely ekyewuunyisa nti ffe newoogenda mu ministry y'obulemu ffe era ogenda ab'obulemu disabilities era ogenda okulaba ffe ate tetuba tuteekayo because bagamba gwe kyakutuukako ng'okuze naye ng'omuntu takyalaba ali blind asidi oli yamwokya engalo takyasobola kukwata so obulamu abantu bwe bayitamu buzibu nnyo kyobala tuvuddeyo nze ne mukwano gwange Juli mujja mulabako wano tugezaako nga ffe sekinoomu nga tuyita mu kitongole ekya Forum for Acid Victims twekuŋŋaanye bonna bannaffe abatulaba baveeyo tukimanyi nti okuyimirira mu public si kyangu beetya embeera gye bayitamu nzibu nnyo abasinga tebakyalina kyakola kyokka nga ate era tebalina n'obulumi okutuuka nga gwe owasidi tokyasobola kubeera mu kasana tosobola kubanga n'oba wawona omusana ogwo buli gukuba mu nkovu zino obulumi bugendera ddala mu ddiipu n'obeera owulira ng'obuntu buli time bukunyonyogera wabula osanga basidisa baiva nga bazzeeyo mbyalo abayinako okulima nga bazzeeyo okulaba nga bakwatako kundi kwa tewakyali tetulina pulogulaamu yonna era kyobola nkubira gavumenti yaffe ennungi omulanga ne pulezidenti wekiba kisoboka ekyamazima pulezidenti atusisinkaneko pulezidenti agezezaako okuteekawo eno gundi ezo myoga naye ffe tetugifuna twetaagawo ensawo ekyamazima ng'omuntu bw'ava mu ddwaliro ayinako entandikwa naye tewali
Ministry ya Labour mwali mugenzeyo Labour Gender and Social Development kubanga mwe mugwa abatukula ky'abantu tugezezzaako naye nga bw'omanyi tewo era tusaba minisita waba alaba atandika otwengeejinga ekyamazima batwengeejingeko pulezidenti tumusingane tubannyonnyole embeera gye tuyitamu ababaka ba paalamenti bateekewo etteeka lijje erisobola okukwata ku nkozesa ya asidi ku ntambuza yaayo n'omuntu amugula agenda ddala kituufu batandika okulejuleetinga kuba leero ndi victim enkya tomanya kuba ffenna twali bwe tutyo nga tetulina kye tumanyi twafuuka victim nga tetulina kye tumanyi so which means nti leeroze n'enkya abantu bakyasobola okukozesa olw'okuba bagenda bwe batyo nga tewali kibakutteko nga bwe nkugambye nti omuntu omuwaabira n'amaana avaayo ne be basalidde myaka 3 ogenda okulaba tubasanze gye ntambulira eyo ng'eyamwokya ali ku kitundu kyekimu yasavingayo omwaka gwe mu kitundu 2 ne bamuta poliisi ebegamba ki simanyi oba mwali mutuukiddeko bo babagamba batya ekyewunyisa ne most cases era bannange abapoliisi bakama baffe IGP ekyamazima mwongeremuko kuma ebisonga zino muzitwale nga ziri serious nti ekyennyamiza ntuuseeko ne miitingako ku bannaffe basidi basurvivor bannange naye nga poliisi yemwana advise nti ezo ensonga zensonyiwe zensonyiwe ekirungi wasigaza obulamu biveemu tewali tteeka libayimiriramu so nga tetunaba kukola kintu kirala kyonna tulina okufuna etteeka ekyo kigenda eri babaka baffe aba paalamenti bo balowooza nti tuli batono naye ekyamazima tuli bangi senga ababaka baffe bafuna obudde ne batuyita ne tubalaga obungi abantu bwe tuliko basedi survivors gye bali mu byalo eyo mu districts zonna naye tebalina kye balina tebalina kye balya abaana baabwe tebakyasoma bakyala baabwe abamu baanoba olw'okuba omusajja takyayingiza omusajja yadduka ku mukyalo olw'okuba omukyala yafuuka bw'atyo n'asigaza abaana yabonaabona nabo naye nga tewali buyambi ekyamazima maama Suzi tewali tusaba waliwo programu ze tuyitamu nga eza beads crafts okuyigiriza abantu ebyemikono tugezezzaako era bambi ba survivor abamu bayize okukola crafts naye nga womanya akatale nti tulinako mikwano gyaffe betugatta nabo babaita ba rise kitongole kiri mu America kiri based mu America badde batuyambako okugula ku crafts ezo naye nabo bambi nga bwomanyi tajja kugula crafts waffe ffenna wabula ne wewabaayo abali eyo abaana abo bakola ebibbe ebirungi bakola necklaces ennungi bracelets so wobaayo abasobola okugula ebibbe ebyo bajje on board hotels mugule ebibbo baliruddawa bebabirukirawa tubirukira tuli Mengo wane Kampala actually senga kibali kisoboka twali balekedde contacts zaffe bonna ba survivor abali eyo batukubire tubabuulire ebisingawo era nga tubagamba nti gye tunaakoma okukwatagana obumu twebaza ebitongole byonna bya asidi ebivuddeyo okulaba nga bituyambako mwenna ebitongole ebiri eyo ebivuddeyo ng'olaba nga biyamba ku baana ba acid survivors mwebale nnyo mwebale ddala era mwongere maaso ne tusaba gavumenti ejje on board nga bwe tugigambye ekwataganyizeeko naffe ku bitongole mu kutambula okwo nawatono kale wootuuseeko mu ggwanga lyonna bantu bakikula kye batera okuyira acid bakyala basajja actually tubafunye mu kusooka twali tulina endowooza nti abakyala be basinga naye tufunye nnyo nti abasajja nabo bangi nnyo ekinnyamiza ennyo n'abaana babatwaliramu oli azze kuyiira maama ng'asitudde omwana oba oli azze tasanze maama n'agamba kanesasulize ku mwana ekibi ennyo kiruma ekyamazima kiruma nnyo abasajja bangi nnyo mu ntambula gye tutambuddemu nga byannakyewa tutambula nze ne mukwano gwange Julie okulaba nga tutambula okumiitingako ku bannaffe bangi bali eyo abasajja abakyala mu bungi
actually kyangize mu bungi nali simanyi nti tuli bangi bwe tuti nali tuli bangi ebikolobero bino kyagenda mu maaso mu bungi kyekyennyamiza nti ne ku mulembe guno gwe tuliko bikyagenda mu maaso naye ng'ekibireetera ebyo byonna tetulina tteeka. Emboozi zaabwe zisinga zeetooloolera mu kimu emboozi ezisinga mirimu naddala ezisinga naddala ku z'abakyala abakyala abaami bennyini bayiira bakyala baabwe olw'okuba ateebereza ekyennyamiza waliwo oli nga just bya boyfriend girlfriend oli n'ayiira omuwala. Abaami bibadde nnyo bya bizinensi ezo zezisinza okwafikitinga abaami. Abakyala okuyiira abaami baabwe percentage weeri naye si nnene nnyo. Bizinensi bibanja ttaka biba affectinze bireese nnyo okuyiira abaami. Abakyala mostly bya mukwano gundi mujjawe abajja abo abajja be basinza okuyiira bakyala bannaabwe deni n'abaami abamu ne bayiira bakyala baabwe olw'okubasuubira nti ono omukyala agamba nti ŋŋenza n'agamba ffenna katukufiirwe ebyo bwe bityo. Naye nga mu byonna twebaza gavumenti olw'okuba ekiruddu yatuteerayo nti surgeries tetusasula. Ekitegeeza naawe obadde wagendanga Kiruddu? Ebiseera ebyo twalina Mulago Kiruddu bakagizimba. Nze nagendanga Mulago surgeries nga tetusasula just olwakuba embeera nti kati otuuka mu bantu eyo mu byalo nga beetaaga surgeries naye nga batya embeera engeri gye banaabeerayo olw'okuba tebalina ssente zino zibabeezaawo nti oli yatuuka tafunanga ku sajjale ali eyo ye amanyi byaggwe ebibye kwegamba bali hopeless tebalina bambi ssuubi. So twagala okubazaamu essuubi nti tekinnaggwa ate Mukama wa engeri gyatukuumye nti tukyali balamu bajje batwegatteko mu byonna embeera yonna gye tuyitamu. Manye enyigiriza si nnungi oweetya okwekkiririzaako kwe kennyini naawe kukuvaamu. Abakyala abaana bawala eyali sire queen bw'atuuka ku kintu ekyo okukimanyiira kimutwalira ebbanga. Omusajja abadde akola emirimu gye atuuse ku mbeera eyo okukimanyiira okuddamu mu society kimugira kati ne kituuka nti omulimu guweddewo olina abaana olina famire omukyala bambi apalapalanyako naye ogenda okulaba omukyala alemereddwa. Kiki ekyakuwa amaanyi okwongera okuyimirira ng'oggyeko bano abakusembeza okuyigiriza beads n'oli mukwano gwe yakwata? Kati nga bwe nkugambye nti kuva 2007 ekyamazima ebbanga ddene. Ebbanga eryo lyonna nga nkirowoozaako ne ŋŋamba naye nkimanyi bannaffe gye bali bangi eyo. Obulumi bwe tuyitamu mbumanyi kwegamba nenumwa nnyo ebyaddala era nga bwe nkugambye nti mukyala Suzette lwakuba tetulina bakufuna nsimbi naye nze nina dream ey'okuteekawo ekifo ekirehabilitatinga abantu abali mu nfaanana yaffe nti tumaze okufuna obuvune buno. Ekyamazima abantu baba beetaaga okutereeza emitwe tubasanze nga abasinga baava nako bebayiridde acid beekyawa akiyingiza mbwongo nekimuyitamu agatta obusungu n'agatta obulumi n'agatta n'okuba nga takyalina kyafuna kuba abafamire olumu batuyambako naye tayimu etuuka nabo munnaayi sente zikendeera bakola buli kisoboka kuba tubeera mu ddwaliro eyo okumala ebbanga sajerezi nnyingi ezikugendako ezo zonna ziba nsimbi. So twetaaga okuteekawo ekifo nga kisobola okulabirira ne tusooka omuntu ono olumusiibula mu ddwaliro nga tagenda waka direct no nga tusooka ne tumuwa attention eyo ne tumuwa care ne tumubuulirira ne tumuteekateeka then ne tumulaga nga tuyina okumuwa essuubi ekirina okuzza abantu baffe oba basavaiva bannaffe engulu yonna ssuubi n'amanya nti newe naddayo abaana bange bajja sigala nga balya abaana bange bajja sobola okusoma. N'ekyennyamiza nnyo okusanga ng'abaana tebasoma n'ekyokulya kyennyini nga lutalo kwegamba omuntu neyeekyawa complete n'abeera eyo
nekimugwako mbisanze nnyo so nga nvaawo nsaba gavumenti yaffe ennungi ye time ekisooka twetaaga etteeka mu place kuba bwe liba teririiwo byonna byetwogera tumala budde kuba ekisooka abayiira bo bajja kusigala nga bayiira olw'okuba bamanyi tewali kijja kubakwatako ne bwe bayiira tujja kusigala nga tulina womugirira then nekirala gavumenti yaffe eveeyo bambi etuyambeko etukwasaganyizeeko nga bwe tuvuddeyo bakama baffe mutunoonyeeko tusobole okukwataganira wamu tuzzeemu abantu baffe bangi nnyo naye tebalina kyebalina tebalina kyebalya tebalina buyambi njagala okutwala omukisa guno okwebaza NTV mwebale nnyo mwebale ddala actually webanjiira NTV yajja mu ddwaliro nga bakantwala emulago nekola story kunze era gyendi mwaka iveeyo nebaza nnyo sister wange ne muko wange Lubega Abudu ne sister wange Sharifa Nakalembe bambeererawo nnyo mu byonna paka kati nga nkuze babadde kyalina babadde kyakulabirako era naye apero ndowooza eri abantu bonna actually mbasanze nnyo ng'oli agamba abafamire bansuula naye nze neebaza nnyo eyange teyansuula omuntu ono batakyagadde biseera ebisinga olw'embeera nti naye talina busobozi neebaza mukama nti abasobozesezza ntumira nnyo maama wange ne taata wange gye bali bakkabusiraawo ntumira nnyo mukyala wange Sanyu Margaret Nalongo ojja omuzeeyo ku ssomero sebo enteekateeka tugenda gikola ekirungi ebyokuzaala bibadde biri mu feezi kati ebyokuzaala byawedde baana baffe tulina n'abalongo mukama yatubulesinze so agenda kuddayo expandinge nentumira nnyo sister wange Nakagwa Silvia ne sister wange Nampala wamu ne sister wange zawedde mama Daniela gwe tubeera naye awo mu kaseera kano nga tumaliriza biki bye wali okola byotasobola kukola kati emabega eri kakati ekisooka kati ebiseera ebyo nawe gwe nali mwana muto nga omanyi abavubuka nga ovubuka baliwo eri ebyo naye ate munaaye saakubulira naye ekintu kino ekyantuukako nakiwako ne testimony mu kyaki nti osanga senga tekyantuukako osanga senga siriiwo ate otya wali mulalu nnyo nali ntandisa okulaluka so olumu ne Katonda atuleetera ebintu oteekemu ku kagiya ti newankwadde kyali bad era nga kibi kyamazima tekiri era nkikonda embinga kuba era siri comfortable nakyo naye ateerewo enzirayo nengamba ate lwakinze bangi bannaffe bavuddewo babakubye obutayimbwa ababoodo bawulira babasazeeko emitwe naye nze Katonda yanyamba nasigalawo which means nasigalawo nga nina papasi gye nina okutuukiriza kitegeeza bw'oba otuukiddwako ekizibu teweevuma mbeera tokasinga buli kimu kasita Katonda abanga akolekedde eddoboozi erisobola okwogera akolekedde emikono egisobola okukola teekawo buteesi nti mu mbeera eyo nsobodde ntya okusavayivingiramu ate era mu mbeera eyo nsobodde ntya okugikozesa okulaba nga ne bannange abali mu mbeera eno basobola okuyambibwa kati no ye koosi gye natandika okulaba nga mu mbeera eno gye tulimu tugenda kuyambagana tutya ne bannaffe kati mutambula eyo mu bantu kyalo ku kyalo yes kyalo ku kyalo nze ne munnange Julie ku busente bwe tufuna waffe just byannakyewa okulaba nga twogerezeganya n'abantu so nti we tunaafuna abatwegattako on board ne tugejja tulabe abantu engeri be tugenda okusooka okuyamba tulabe abangeri gye tugenda obayambamu kuba tujja kuba tutegedde ekirungi tutegedde gye babeera tutegedde waje kye baliko tutegedde biki ebibabeerako era tutegedde kiki kye beetaaga so nti Katonda watuyamba ne tufuna obuyambi wempitira corporate companies we tunaba tuzituuseeko naye temutugoba mutuweeko ku buyambi tulabe nga tuyamba bannaffe okubasitula kuba baagala just kubasitula busituzi basobola bangi nnyo abakyala n'abaami bakyali eyo basobola okukola naye olw'okuba nti sente zonna zaggwawo mu kujjanjaba buli kimu ekyabe bakitunda olw'embeera gye baayitamu
kati ne babanga bakka wansi tebalina kibayina wabula beetaaga okukwatako beetaaga okusitula beetaaga okuzaamu essuubi eryo bakyasobola okulivinga obulamu ne bwe bataali basuubira newankubadde olina eriiso limu newankubadde feesi tekyafaananika newankubadde oli muzibe newankubadde emikono gyakutukako newankubadde wafiirwa omwana yafa oba maama yafa abantu bonna n'abo bonna bambi n'abafu bangi naye twagala ne famire ezo kuba tusisinkanye nga tebakyasoma twagala bonna tusobole okulaba nga tubasitula ate eri communities because abantu bano okuddayo eri ekyo mukikwasaganya mutya kakati eri communities addayo ng'akyuse noyakuyiira ayinza okuba nga era gyali actually era tubifunye nnyo nga naye yamuyiira ali ku kitundu kyekimu abamu bemenya emitima ne beesaba ebisonyiwo nibagamba bannaye nakikola mu busungu era mukole kyemugira bannange oli namugamba nankusonyiire ne babeera bonna ku kitundu abalala mwadduka naye newodduka otya Katonda akulaba nkubiriza abantu bonna mu community zetubeeramu nti newankubadde ofunye obusungu obufaanana butya okuyira mu nasidi actually tekigenda kutereeza nsobi eyo gye yakola oba yakukolako ensobi oba nedda okumuyira asidi tekigenda kutereeza ekyo kyolowooza nti gwe ate ya ne satisfaction eyo tukubeera satisfied ekyo kyofuna olw'okuba omaze omuyira kyakaseera buseera wabula kijja kupontinga for the rest of your buli lw'omulabako ng'afaanana buli lw'onoomulabako okubisaamu nga mwana wo naawe yakuze bamukimukoze bwe batyo oba mu sister wo maama wo nga tonnaba kukola kintu kyonna nga ogyeko n'ebyasidi okuyira asidi wabula mbuulira abantu nga kyo tonnaba kutuusa muno ku bulamu obwo bw'oyagala omutuusaako gw'olowooze nti n'ogenda kubeera satisfied n'ekyokoze sooka okubiseemu senga abadde sister wo senga abadde maama wo senga abadde tata wo senga abadde mwana wo waali bulidde otya so okufuga obusungu kintu kikulu nnyo n'okwerowolereza n'okwefumiitiriza nga tonnakukola kintu kube kibi nnyo okukola ekintu ng'oli excited kibi nnyo okukola ekintu ng'oli muyiivu kibi nnyo okukola ekintu nga tosoose kukirowoozaako buli woobanga ogenda okukola ekintu kagabe maka tuubira okugira sooka olowoozeemu naye nti munnange ono muteeka ku pisita eno naye nange siri mu kyamu kuba ebiseera ebisinga abaami tugenda ne tugira ffe nga tulowooza buli kimu ffe be baffe oba omukyala naawe nosalawo ekintu nga naye tosoose kukirowoozaako sooka okirowoozeeko okambe naye ku bbanga lyembadde ne munnange ono kale wadde kinakikoze naye kiriwase okukola ekintu kino kyenjagala okukola okumugira amazzi okumusalako egundi ebitundu bye kwegamba abantu ffenna tweddabulule tweyogere twebuulire then basurvivor bannaffe oba bavictims nti we baba bamaze okuyiira basiteekewo okuyiwako ku mazzi aleme kupenetratinga amazzi gayambako era ffe abamu senga batuyiira ku mazzi mangi ebiseera ebyo owalirabye ng'olususu amazzi nga tegokya amabisi ago era babayiriddeko ku mazzi ogenda okulaba nga enjawulo tagize nnyo tadipininze naye batakuyiira asigala ayingira munda omwo naye nga nebaza nnyo NTV mwebale nnyo mwebalire ddala ne Spark TV mwebale nnyo Suze okutuhostinga mukama yaba abawa biki ebisinga okubatawaanya eyo nga mugenda okutuuka ku bantu ebisinga okututawaanya nga bwe nkugambye nti ekyamazima ssente kuba tukozesa transport ate buli bwe tutuuka ku bantu olw'embeera gye tubasanzeemu bambi toyagala kumuleka nga tolina kyoli ntyali kyomuwadde olw'embeera enzibu ennyo twagala okuyamba n'omutuukako naye embeera olw'okuba nzibu nnyo ate naawe olw'okuba toyina nnyo n'olekayo katono nnyo naye nga walireseeyo bwe kiti so ekisinga okutusumbuwa transport gye tutambulira tutukozesa mungiko ow'okusula nti tusasula ku katono ffe ke tufunye then wabula bano betutuukako bambi ebyaddala tubaleka tubawa essuubi naye naffe nga tulowooza bulowooza nti senga Mukama Katonda atuyamba ne tufuna abatwegattako mu bungi ne tutwala koozi eno
mu bungi bwe tugejja tufune rehabilitation center eneeyambako ku bantu abo okubaza mu mbeera yaffe kuba batabuka. Kale tweyanzige tugenda kumulamuko katono tugenda kudda ne Juliet Bukirwa naye era acid survivor ina bye yayitamu era naye atuweko komboozi katono mu dakiika mu kitundu ekisembayo ekya MwasuzeMutya Kasolo tukusiibudde Mukama abagabirire ate era ne bekikwatako bonna bawulire ate era bateeke mu nkola bwe babanga obusobozi bwebule. Tweyanzige. Kale tukwanirizaako nate ekitundu ekisembayo ekya MwasuzeMutya tukwebaza okutugoberera Spark TV Uganda wamu ne NTV Uganda gye tuli ku Facebook wamu ne ku YouTube tu streaming live. Olunaku olwaleero tuleese abantu batuwulira bye bayitamu naddala mu nsonga ezo eza acid, abantu ab'emitima emibi abasiibuuka empisa bwenyinza okyogera lineyeerabira nti noono naye muntu mu kaseera kano nina Juli sisita wange Bukirwa sanza okulaba nange nsanyiza okusinga gyebala emirimu kale Mukwano nawe gyebaliko akati dakiika tulina ntono nnyo nsojja tubuulirako katono ki ekyaliwo ndi otuuka otya oli atuuka otya okuyiira acid. Era nga munnange wabadde ayogedde nti obeerawo nga tomanyi kiki ekiyinza okubaako mu bulamu bwo. Nange nali ndi awo nali wa myaka 17 ng'obulamu butambula. Wali mwana muto? Nali nkyali muto. Kale era nga bwagaye nti olumu abantu batonnamanya obuto biki, so nafuna olubuto awo naye munnange yanfunisa olubuto nentuuka time neŋŋamba kanzire ku ssomero kuba nendooza yali akyali muto naye nga kanzire ku ssomero netwawukana naye ekiyinza okuba oba tekyamuyisa bulungi naafuna endowooza enkyamu. The end of the day nekanga nga anjiiridde acid. Omwana omuto wali omaze ebbanga ki nga mwawukanye? Twali tumaze emyaka nga 2. Emyaka nga 2 gye twali tumaze nga twawukanye. Nagenda okwekanga ate nga nfunye obulamu obulala ng'obulamu bukyusibwa. Kati akusangawo okuyiira acid? Yansanga mu ruumu yange waliwo we nali mbeera. Nalina brother wange abeera eyo nga ewa Pastor Tom. So nali ngambye kaŋŋende wali oba lwalinga lwakunaawo nga ŋŋenda ewa Pastor Tom awo. Kati then ku Lwokusatu luno we yajja nanjira yansanga mu room we nali mbeera. Ng'obeeramu wekka? Nali mbeeramu nzeka oba yali ayagala nningizeemu bwe nti wali okola wali osoma? By then we nali nzire ku ssomero. Kati after era nga obumanyi nti olunsi obulamu buba bukyankalanye oba tokyajyayo bulungi. Kati nali nkomyewo okulaba ku mwana ndowooza n'alaba nga ndabika bulungi n'ayagala muddire. Kati mu kugaana mu that process ndowooza yafunira ekirowoozo kye kikyamu ekigamba nti oba nzite nveewo. Yes. Oba oli awo. So wali oli awo nali ndi awo nali mu room. Kati nali ngenda kufuluma bwe nti nali nakayita kaawo ku bantu mikwano gyange zali zigana mu ssaawa nga 4 ez'ekiro. Kati nali mu room bwe nti nga nakayingira be bati kati mba nakayingira bwe nti nenga kamala okola lumususu. Kati mu process awo oyajja nawe mujuloogi namunjiira. Kati omwo nemmunywa omu nenseerera nemmugwamu. Kyali painful. Simanyi bwenyinza kukinywa naye kyali buli obulumi bwali bungi nnyo nenseera nemmugwamu. Kati awo yamuleetera mu kikopo namunjiira bw'ati. Kati nenseerera nemmugwamu. Ati awo nenziruka nempita ku banneibaawo banyambe naye ndowooza nabo baawulira nti acid ate ne batya okuggulawo. Engoye zino nazikanga nsike nga zigwa eri nga zikutuka. Wategeera otya nti yeye nti akuyiiridde acid? Nti nabiwulira nga biwulya ebintu byali too much. Nti oli ye yakuyiira acid wategeera otya nti ye muntu oyo? Namuwulira. Wamulaba? Kubanga yeyogera nankiira bwati wadde nga bwali bwakiro. Yakuyita nti Juli? Yayingira buyingiza wanjula kateni n'agamba
kankumalirize like that. So nengamba nti Mukama kyenzijukye kyenagamba Mukama Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo nsaasire nga mpulira omutima gugenda kwabika nga mpulira sikyasobola kussa yakuyira mu maaso yanjira bati mukwekanga be bati kwekugira bintu bino nembera nga mbisa mulabe nti kati ate ombo ne mmunywa naye yeebazibwe Katonda nti alunsi atulekawo woli ayinza okuba nga alina ekigendero kikutta naye kibanga si kiseera kyo kyakufa ngamba tofa Katonda asigala ye Katonda bakuddisa mu ddwaliro kati awo nenziruka mu ddwaliro nensooka ngenda ku poliisi nenkola statement yali yenateetaawo kati owagenda wekka ekiro ekyo bantwala awo abantu bakuŋŋaana ne bantwala mu ddwaliro kati tusooke tukole statement ate tulyoke tugende mu ddwaliro twasooka ku poliisi then ne tukola statement awo naye nga sisobola kutuula mu kifo kimu nga obulumi bungi nga kiri too much kati then afterwards ne tugenda emulago eyo waliwo kyaliwo omulago omupya eyo namalayo emyezi 6 ajali gigenda mu 7 ne batusiibula awo nenzirayo ewa sisita wange nembeera naye era obulamu bwakyukira ddala there and then nti ebintu bye nali nsobola okukola abantu be nali mbeeramu oba obulamu bukyusibwa oba tokyaddamu kubeera comfortable at all era nga boolaba nti I cover this side eriso erimu lyavaamu lyayononeka n'okutuba kusalako so this part yona as you can see eri affected so mba siri comfortable okutiisa abantu omuntu omuyitako nakyuka ne waba mwana muto kugamba obulamu bwe twafuna bwakwennyonnyolako until Katonda lwali kuyita owummule kozi buli muntu gw'osinkana ate nga abamu baba si babikubuuza kuba naye aba yeebuuza wabaaki so buli ku makya buli lwenzukuka I have to prepare the words to use okunnyonnyola eri abantu bambi everyday olina ku nti ojja kuba naako kaweevu everyday ne bwe mba kataddewo era omuntu aba furious naka sisita swaga nga liitiridde kumbe munnaye mikwano si swaga just wonoonyeza confidence naawe ogambe nti kekanfune embavu mutambule mbeere mu bantu okutu tekuliiko nga benkulaze lwakuba nti nga bolaba nawano so kya affectinga nnyo ne some parts lwakuba nti nga omanyi nti engoye zituyambako zitubikkako so obulamu bwakyuka totally bwakyuka nti era wagenda ogenda mu ddwaliro bikyali kitya liiso ne livaamu liiso lyange bakulongoosa bulongoosa lyavaamu kozi nali ndi mu kunywa kyayi nzijukira tebasooka tuwa ndabirwamu bw'oba wakagenda kati mba ngenzeeko emmanju nsanga yakalabirwamu omanyi osooka kuba bisooka kuba black kati nga tomanyi nti oba eriiso linavaamu oba ogenda kufaanana otya osooka n'ozimba feesi yonna nebuliramu kati nalaba nzimbye nzenna nengamba oba osanga naatereera ngandoza naatereera ku ludda olumu oba wenna wonna feesi esooka nezimba kubajjukira eba efunye ekintu ekitali kya bulijjo kati nene eriiso lino lyamalamu like emyezi ng'ebiri nga liraba naye nga liri affected nga yayingira munda kati baali bangamba kathamometa omusawo agamba tunula waggulu ng'ayisaamu akantu kati weba ayisaamu akantu ako nagenda okulaba sikyalaba netandika okulaba olufu lino erimu then nali nywa kyayi sisita wange bambi yanzijanjaba nnyo mukulu wange mbanywa kyayi genda okweraba ekintu kyenalaba simanyi nabe kikugamba bula nalowooza nekanga yayikandiraba akantu ka black kano nekavaako nga nkalaba bakayita batyako kano aka black kemmunye kayikankalaba nalusooka kulowooza ndoota yenze byemmanyi byebyo ngenda okulaba nga it's not a dream nga bintu biriakavambwe kati nekayika yes so then okutukuba kusalako kuba kwali kukaluba nnyo so ndowooza ngira abasawo balaba kikirina okukolebwa okuvaako so ne bakusalako naye totala obulamu bwakyuka amala bbanga kimukujjanjabibwa ebyo byonna namalayo emyezi almost yagigenda mu 7 emulago bakusiibula ng'owonedde ddala bulungi oba tonnawona kubanga ebiseera ebyo ate baali bayokya nnyo abantu mu bands unity nga abantu bajja manje ekibitanda nga balina okuteekako abalaata abali fresh
so ng'okomawo for dress up bakubye ku matunga bakusiibula ng'okomawo for check up. Yes, kubanga kubanga ennyama eba teyidde ate nayo bagisaa bagiyita skin drafting kati ebyo byonna byate bitwala process okuwona. Bankuba bu stapling machine buno wano wonna face yonna skin wanje ng'owulira bakakwata ne mu theatre naye bw'ovaayo obulaba buno bwe bateeka mu bitabo nze nzijukira baabunkuba ku skin kuno kwonna lino eriiso ne balitungamu baali baziribye naye lyamala ne lyeggula ndowooza skin teyakwatagana bulungi naye manyi okuwulira obulumi nga eziwuzi bazisikamu owulira jjukira ate abasawo abatayagala kumukwateko of course abakuyamba katolina kukola kyejo naye buli obulumi obuwulira bekka tolina mukwatako olina okugenderako bwoti wenna is too much. Tebunyonyolekeka simanyi bwenyinza kinyonyola naye ekibi nnyo senga ababikola baba bawulira bino egambo linaamanya nti kibi. Sandikyagaliza muntu yenna mubaako n'abantu bonna bafumitiriza okukola omuntu obulabe please don't do it because weteeke mu ngatto z'oyo omuntu what if it's you though oba tonakirowooza tomanyi bwe kiruma naye it's bad. So nandisabye abantu ng'onaakola ekintu omuntu dake weekubeko mu mutima nga bw'ofumitiriza ng'oli wekka nti naye singa mwana nga mukulu Daniel bwe yayogeddeko emabega kaawo. So abantu akiri oba muyita omuvumo byonna by'oyagala tuula mwogere oba tosobodde kwogera amateeka ndowooza weegali mugendeeko mu counseling oba si kyekyo ekintu kirigino wali omuntu muleke forget that person mujje mu mind kireke for example nyinza okuga nti omuntu yankola kino totally I forgive him just because as the Bible says that forgive your enemy you also be forgiven in heaven. So ebyawandiikibwa tubirabyeko naye ababiwandika tetuwabalabako naye bawandiika tubirabyeko. So buli muntu waliwo akaseera kogenda okudda eri omutonzi onyonyole owembalirira mu nsi wakolamu ki ovuddemu otya. So nandiyasabye abantu yenna ayandirowoozezza oba akirowooza kakifumitiriza jjukira ebyo byenatuuka oddeyo eri eno ensi tugirimu kaseera abantu ekyo balwawo kirowooza tulwawo kukimanya naye ensi tugirimu kaseera sizze kubuulira naye kugamba I speak this with experience. Kyempulira kyampa embavu it takes time to forgive someone noddamu n'omulabako nga yakola ati togamba omulabako of course mulaba kyali kubanga tata wa mwanange kati ye yajjako n'akwetondera n'agamba nsonyiwa mulinze sikiwuliranga nti yanneetondera ddala waliwo okwetonda kuno. Hey, sorry. There's that sorry. There's the other deep sorry government. Really, nsonyiwa nakoze bwenti but forgive me for real. You know, a passional forgiveness. Nze sijiwulira feeling nti yali agiŋŋambye. Yes, naye ngategowa musonyiwa. Yeah. Ebimu tubireka koze omuntu ono oba omukola obulabe jjukira ogenda ku affecting abantu bangi. Ogenda ku affecting abamwetoolodde abaana mikwano gye kugaba abadde avunaanyizibwako. So oyinza okulowooza okikoze muntu omu naye oba tokikoze muntu omu. Ovaayo mu ddwaliro otandika otya obulamu obupya? Avaayo mu ddwaliro nalowooza ne ŋŋamba nzire ku kyalo gye nzaalibwa nzire wa muganda wange nkole ntya kubanga ku kyalo oba tokyajyako. Madamu nkubuulira ekintu kino wadde tutabaza twogera nti it's like history naye mu real life kiruma nnyo okudda ku kitundu kwobadde ng'oli mulamu bulungi noddayo ng'ofaanana bwoti kubanga oba weebikka oba tokyalika freedom oba bagikuggyeeko eyo okubeera comfortable. So nalowooza oba nzireyo omukyalo ewaffe gye banzaala oba nsigale wa brother wange nensigala ne brother wange awo bambi banyamba ne bambeererawo. Nali mukyala muyimbi ne firimu osobola okuactinga nali tutandiikiriza upcoming nali ngezezaako okuyimbako
kale ebiseera bya dda ne mukulu Kenzo nga tannafuuka serebu. So I remember one time yangamba, Julie, one day tulemereko tujja kuba serebu, naye muna unfortunately nze ebyange yakitegeera nti no bakutuusaako ku ekyo siddangamu musinkana person. Okay. Okay. So ne mbeerawo mu kutetenkanya obulamu, ngezeeko kino ngezeeko kiri. Obulamu bubadde bwe butyo paka bwe nasisinkana waliwo organisation yemu yali eyo ne bajjanga batulambulako mu ddwaliro by then ne bankwatako ne bampita ne banjigiriza okuluka crafts paper beads. So obulamu ne butandikira bakusanga mu ddwaliro bakusanga waka basanga nvuddeyo batusanga mu ddwaliro nga batulambula. Okay. Nga tukyali mu ddwaliro batulambula. So ne batwala amanya gaffe ne tufuna opportunity ne batuyita nze ne mukulu Daniel ne batuyigiriza waliwo ekitongole Beats for Life yaliwo by then ne batuyigiriza crafts. So ne tuyiga Katonda ne tutandikanga okuyiga eby'omu mutwe. Katonda we yatuyambya ne tusinkana Rise ne batumanya nga tuyina bye tumanyi okukola. So ne bagezaako okutuyambako tunoonyeza market okugula products ze tukola. Okay. Kati okukola ki? Kati essaawa zino nkola paper beads zino n'okutunga ebibbo bino nga bw'olaba. Naye era nga bwe yakugambyeko market ekyali ntono. Tulageeko ku byokola bino bonna byokola ne buno babayigiriza n'okutunga. Kati buno buki? Buno bu headbands osobola okukasiba ku mutwe abalina enviiri. So ne kakwata enviiri babayigiriza okutunga n'okuluka n'okukola buno buntu buno tukukola mu mpapula. Zino zonna mpapula. Okay. Osobola okukolamu design n'obeera nga oyambala n'ebibbo bino nga bw'obiraba bwebiti. So n'obiyiga. So tuli mu kugezaako kunoonya katale ne bannange nfuba okubayigiriza ababa batannakola ki waliyo era abalala abalinga ggwe nga nabo basurvivors. Abantu bambi bangi nnyo ng'era mukudda ne bwe yabagambye bantu gye bali eyo abantu bali mu byalo baggwamu essuubi tebakyalina ssuubi yadde. However nti naffe era nga bwe yagamba nti tugezaako tweveeyo twekuŋŋaanye nga bagamba agali ewamu geegaluma ennyama. Tuli mu kugezaako kwekwatakwata tulabe nga naffe tutumbulwa mu bulamu, tulabe nti however twafuna bino ebizibu naye wakyaliwo essuubi tukyali balamu. So bwe tufunako abantu bonna batukwatirako naffe tusobola okusigala nga tuyimiridde nga olaba ebitongole ebirala bikwatibwako abalala nti HIV AIDS balina ebundi ebayamba. So bwe kityo singa naffe tufuna obuyambi bwonna eri gavumenti oba eri ebitongole byonna ebisobola okutwegattako okutuyambako tubwanirize era tujja kuba basanyufu nnyo. Okay. Ng'omwana omuwala oli okyali mwana muto of course ne kaakati banga sidde nenyo sikyo ate omukyala kino kyakosa kitya obulamu? Kino kyanfectinga nnyo nnyo cause like to be honest nga bwogamba nti mu bulamu obwa bulijjo nti omukyala oteekebwateekebwa okubeera n'omwami. However nti era omwami yakola ekikyamu naye si bonna nti bakyamu. Eriyo abali successful abalungi. Kati kino kyankosa nnyo nti naggibwako eddembe ly'obuwala. Seeyagaddeeko nga bawala. Nga bw'olaba abawala abeeyagala osibe akaviiri kano okyuse okola otya. Mulimu ezimu bye sitasobodde kukola nga ndi muwala. Oyambaleko ku bugoye obulungi obwo. Era toba comfortable kuba wano waliwo enkovu emikono. N'ekintu ky'okwennyonnyolako bannange buli yakusisinkanya embulamu n'agezaako agamba oba kale kagezeeko baba serious oba taba serious. Ekyo nange mu mmento sirina kitegeera nti oba agambe nti nkwagala mulimu gwe ofuna ekyozonoga ali serious oba akitegeeza. So oba olw'engeri gy'owulira nti gy'olabikamu. Olw'engeri gye ndabikamu oba wakwennyonnyolako buli kwegamba oba wakwennyonnyola
you get what I oba kwennyonnyola nobeera mukwekwaza n'ogamba oba walibaayo anjagala ebyaddala muli ate era nakanza mutegeera okujjako era ng'okkiriza so kiri challenge kichallenginga nnyo kubanga olaba n'abataliiko bulemu baba mu challenge kati kubamu akafaananyi ate already obedde affected so kichallenginga nnyo kuba obulamu obutambuza bwekobeera lonely notambulirawo noga kale watiifu ate olina n'okulabirira omwana so obulamu nebukalubamu kati kati olina kubeera ng'okozesa ezo enviiri that side yes kati nze kyenalowoozanga nze neŋŋamba omanyi bagamba akali amaggwa kekamanya bekagatikolaki bekagatitenkanya so I feel like nenga nti ne bwemba nti bansibye enviiri ndowooza nina okukavaringa wano obutatwala attention y'abantu nnyo echallenge endala nti oyinza ogenda ku ssomero ly'omwana n'abaana bakubuuza laba mami woyo wafaana so mba nina okukavaringa buteesitaza nnyo kati tekikukosa of course kinkosaamu nti olunsi obuviiri bukufumita bubeera bukufumita kale nebaza ne Katonda nti newe mba nsumuludde yampa ku nviiri so era newe mba nsumuludde this is the style I use. Kyekikuwa amaanyi okuyimirira ekimpa amaanyi okuyimirira n'okugenda mu maaso n'ebyokola n'okubeera ne smile all the time. To be honest, it's a grace of God. Because naturally you're beautiful, you look good by the way. Yes, osmiling oli mukazi mulungi muzibu. Thank you. Kwegamba ekyenayiga mu bulamu nekonsolinga nentuula nenekuŋŋaanya nayiga okukkiriza nti this is me. Nti kati yenze n'abaawo ntya nga bwendi. So nandigambye nti I have to love myself. Nina okubeera ekifaananyi eri abalala nti however oli bwoti yes you still make it. Sobola you still can to do ebintu abalala abalina emikono abali nnomo byebakola nti okyasobola okubikola ne bannange abali eyo abalala bandabireko. At least I wanted to be a voice to voiceless. So kimpa amaanyi jjukira ng'oyagala okuyimba ate abayimbi balina message buli kaseera message obubaka mubuyisa mu kuyimba so kati so I want to be a voice to voiceless because nga mukulu Daniel yagambye guys tutambuddeko abantu bali eyo basafaringa abantu bali bubi actually nti yadde naffe tuvuddeyo tukyetaaga obuyambi siga nti ffe tuli obulungi ennyo naye at least tuyinza okuba nti tuyinako ebyomoto bye tuyize tugezaako musobodde okuvaayo. So bannaffe abali eyo twagala tubeere endabirwamu tubeere omumuli tugambe nti yes wadde wakyaliwo essuubi Katonda ng'akyafugira mu ffe tubabawo essuubi ate era bannange bazadde bannange kino ekintu abazadde kidde eri abazadde abazadde abakyala n'abaami tukulize abaana mu ddiini. Omwana bw'awaamu entiisa y'obwa Katonda tayinza kukola kintu kifaanagana bwe kiti eri eggwanga. Ekyo kyo ne ba leaders bonna bandibadde bayogerangako ku points ezo omuntu ne bamubuulirira omuzadde omwana n'omukuliza mu ddiini n'omugamba kino kibi omwana oyo bw'aba agenda ajjukira mu maaso ga Katonda kino kibi nandirowoozeza nti kimuwaliriza obutakola kikyamu kyabadde agenda okukola era nga naffe abantu abakulu obakubuulirako mu makyaki oba mu muzikiti oba yonna gyoba ogenze muli okikwatako muli nowekonga ekkuba olimalayo enkwata kandireke. So abazadde mukulize abaana madiini abaana mubabuulirire abaana tebagenda kubeera kizibu enkeera eri eggwanga. Ng'omukyala eri abakyala abalala abali ayinza okuba temufaanagana of course kwekyo ekyabatuukako naye abalala oba nabo abafuna obuvune buyinza okuba nga sinabo acid ayinza okuba nga kintu kirala nnyo. Violence mwali baina kino ekintu nti kati kuba nti ffe tuvudde ekyaffe kiri physical naye abantu batokyalingiwa mu bwongo abamu bali mento oli
embeera gyayitamu waka oluusi atulugunyizibwa eri omwami oba eri emirimu kwega tokyaziba nnyingi ez'enjawulo naye nandyagadde okugamba abantu nti mudde kagambe nti bannaye badde eri katonda to be honest katonda yasobola okukonsoolinga mu bintu ebisinga n'okugendako mu bakansola babayita bakansolazi ababudaabuda abantu ekintu ekiba kikususseeko yogerako neeri munno buulirako munno oluusi bw'okyogera n'okifulumya kikuta oluusi nakuwa ne ku advice ennungi eyandikoze ekyobusiru so nandisabye abantu balowooze ku kintu ekifaanagana ngekyo oba batuteerewo nga emisomo so emisomo n'oluusi gibeerawo naye abantu oluusi emitwe gyabwe nagyo omutima gikaluba ne batayagala kugenda kati oba era n'ekirala kano kagenda eri abalina programs nga zino abalina media nti bandituteereddengawo ku program ezisomesa abantu ne bategeera abantu ne bamanya koza omuntu bw'aba talabyeko oluusi tebategeera abamu bagamba tumala kulabako bakugamba waliwo omusota nti guliwo waliwo omusota mala okitegeera obagamba kamala okugulabako bakkiriza nakulabako so nga ate oluusi baba bakulabudde nti ekintu ekyo kikyamu waliwo obudenja kati gwe oluusi olwokuba tonnalabako noga babitwala nga byalubalaato naye bino ebintu biriyo bannange nze nagambanga naye nebukya ku makya ambiraba oyo wafaanana nenfaanana ngaoyo naye nga simanyi nti kijja era buli muntu yenna ali eyo tukuba emulanga twogera eddoboozi sinze victim zekka naawe oli victim kubanga you never know situgambye nti kibeewo naye so bwe tuba tubudde ku addressing ensonga eno banaye mugirowoozeeko mugikwateko namaanyi abantu mukifumiitirizeko mukirwanise noba tondaba kuba victim ng'okyali mulamu bulamu bwa bulijjo let's fight against acid attacks in Uganda. Okay. Was a bulamu nga government era because first of all ebintu bino biri lwakigamba government kuba biri worldwide mu ggwanga lyonna juli oli wano wala bali Busoga omwali Mubende omulala aliwa ogenda okulaba nga gwali wano oba oliawo tosobola kutuuka Mubende ngera kiddayo bakuba ababaga amateeka of course era ababaga amateeka ekino ekintu bannange mukikwatiseeko maanyi abantu bayinza nti abantu batono oba nti tekinnakubaako nti gwe oli bu safe zone ababaga amateeka bannange ababaka ba gavumenti eno ensonga mubadde muyisa ebintu bingi naye neno ensonga tubasaba mugikwateko mukirowoozeeko naye mulowoleza bannayuganda ku bintu ebyenjawulo nakino ekintu bannange mukirowoozeeko mubaga amateeka era nga mukudani bwe yayogeddeko waneeno mutusisinkaneko bwe tuba tuzze gye muli mutuweko opportunity olowooza kyandikwatiddwa kitya kuba buli tteeka libaako engeri gye likwasaamu abantu olowooza kikwatibwa kitya nga gwe etteeka bwe waawo babaza etteeka nti okay teri kutunda acid but omuntu yenna aba akwatibwa ng'ayokereza mu acid nze nandirowoozeza bandimuwadde ekibonerezo ekikakali si myaka olaba bagamba nti bw'osangibwa ng'obbye amasannyalaze bakusiba emyaka 6 kati kino is not assault however nti bagitwala nga assault nze nandigirowoozezako nga attempted murder cause abantu bafudde ebyaddala yeebazibwe Yesu ffe twawona naye abantu bafudde abantu bafuuse bamuzibe so twandiresabye omuntu bw'akola munne ekikyamu at least emyaka nga 15 aveeyo nga yategedde myaka 15 ng'aboneredde n'abalala balabire ku ekyo etteeka libe nga olaba nkugambye bagamba oba kukwata ng'obbye amasannyalaze myaka 6 kati ate kino oggyewo obulamu bw'omuntu so batubagira amateeka nga makakali kati ebintu bino mubiruka mubitunda ssente mmeka mubitunda mubiguza baani kati nga kano kammeka kano kaba ka 15
yes, obubbo. Mugenda mu butale ne mubitundako baba bisanga ku social media. Bunda ku social media kwebiri. Mulinnya ki? Tubadde raise ebadde esinga okubikututeerayo. Oli bagenda ku social media tekamu Rise Coalition. Yes, mu Facebook Rise Coalition. Osobola obisangayo for those who are abroad, out countries, so they can find this social media Rise Coalition. So they can find the products there. Yes. So abantu wano mu Uganda niba asigi bannaffe abali eyo abaagala okumanyamu for more information basobola tukubira ku masimu gaffe. Yene esimu ya noti 7 noti emu 7 noti 6 7 0701 790677. Oyo bofuna akasolo Daniel oli ate ne bukiro ono 0705 283831. Noti 7 noti 5 28 38 31. Webale kukkiriza kwogerako eri abantu. Nange neyanziza opportunity eno okwogerako eri abantu, okwogerako eri eggwanga, mwebale kutuhostinga nga Spark TV, NTV. Tweyanziza okutuwa opportunity eno. Era tusaba Mukama abaddizeewo abagaziyiza eddala. Amiina. Naffe tusaba Mukama ayongere obbawo obuvumu n'okuyimirira ate era agabirire ne ssente okwongera okutuuka ku bantu bwe batyo okubazzaamu amaanyi n'okubalaga ekyo kukola okusobola okutwala obulamu mu maaso. Twongere okwekuba mu mitima gyaffe bannayuganda abali eyo. Bw'oba onyize nnyo weebulirire omuntu ow'omunda oli obeereko ne ka meeting omanye ekyengenda okukola kirungi oba nedda ye bwe naakikola nfunamu ki omuntu oli gwenkosa n'abantu abamwetoolodde kuba tekikomaawo. Tukwagaliza akaseera akalungi. Nze Susan Nanyanzi akuuma takuumira mpeera.